Embeera ebadde yakusoberwa eri abasuubuzi abakolera mu bizimbe mu Taasa Kafeero ne Kalungi Plaza mu Kampala oluvannyuma lw'abakuumaddembe okwebulungulula ebizimbe bino mu bikwekweto bye bakoze okufuuza amasimu ne laputopu ebibbe. Abantu abadde mu bizimbe bino tebasoose kubagulizibwako amagye ne poliisi ne beebulungulula ebizimbe bino era ng'omuntu yenna agezaako obutagondera bimugambiddwa abasirikale nga bamutwala Kirinnya Mutikka yogayoga mu kaduukulu ka poliisi. Okumanya bano bazze beetegese babadde n'ebyuma eby'omulembe ebibayambako okunoonya ebibbe okubanguyiza omulimu. Abasirikale bano baboya ebintu eby'enjawulo okubadde amasimu, zi laputopu n'ebintu ebirala nga bye bafuna bibatikka mu mmotoka ya poliisi. Ekikwekweto kino ekiyindidde essaawa ezisobyemu 3 waliwo abantu abakwatiddwa era nga mmotoka zikabangali obwedda zisomba bwe zikomawo okutuusa lwe baleese loole okubanguyizaako omulimu gw'okusomba abasibe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Rachel Kawala atubuulidde nti ekikwekweto kino bakikoze okufuuza ebibbe oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva mu bannakampala ab'enjawulo. Tufuna complaints ez'ebintu ebibbibwa era nga ekikwekweto kino kibadde mu kaweefube w'okulaba ng'ebintu ebyo bizuulwa ng'era mu kikwekweto kino kitukutte abantu abasoba mu 2 okutuyambako mu kunoonyereza ng'era tulina n'ebintu bye tuzudde bye tugenda okwekenneenya okulaba oba byebiteeberezebwa okuba nga bibbe nga tufuna okwemulugunya okuva mu bantu ku bubbi okubabbako ebintu byabwe eby'enjawulo okuli amasimu, okuli laputopusi n'ebintu ebirala. Kyokka newankubadde Kawala atunnyonnyodde bw'ati ensonda ezeesigika zitubuulidde nti ekikwekweto kino kyakoleddwa oluvannyuma lw'obunyazi obwakoleddwa ku bbanka enkulu eya Uganda mu kiro ekikeesezza leero abanyazi bwe baakuulise ne laputopu 7 okuli ebyama eby'omugaso ennyo. Ekiwandiiko kye tufunye okuva mu bbanka enkulu eya Uganda kikakasa obunyazi buno kyokka ne bakakasa nti mpaawo mpeereza yonna eya bbanka eno yaataataganyiziddwa. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.